Samekulu. Ndio mtani kichachiro. Ndio no mwana kubideko nga webase. Ne bakachinze nyuma masakeno. Wagenze kuyitamu. Ali wakengi. Why? Wali mu good drive nsonyiwa. Oli on air. Wali mu good drive era gwo mu kumpaji za good drive ezitazikawo ezaaliwo era eziribaawo ku mwoyo ne ku mubiri. MC Fish yaliko MC wa good drive. Muze yafanga atandisewo Angel Music. Nonye nyembe za Angel Music kati awonze sikuddamu sikuzaako mukono. Kati olunaku izo yakwana radio kitegeeza nti olunaku radio ruzo yasalamu ekipande kyabwe olunaku lebaya ukana. Amanyi radio achawa mpola. Amanyi omuntu okukyawa empola. Omukazi mpola wizo genda olima amalaalo osimule ku munno ojjatterera. Oli bali ba Luganda bati senga buli weekend agendayo genda olima amalaalo ojja kufuna emirembe malalo gani ewa wiziwa moze. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo, eno yera Bongo Charity Foundation, tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art, nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rima Sam obosobola okumpita Mechanic Bongo weewaawo olwaleero olunaku lwa ttendo Good Friday. Bannaffe abakatuliki bali mutambuza kkubo lya musaalaba era ng'akabonero akalaga nti Uganda ne Katonda tuli tuti wadde nga simanyi dwaki Katonda ekisiibo kyaffe kino ekibaddemu abasiraamu n'abakatuliki ate kibaddemu ebikolobero bingi ebyesittaza simanyi oba omubi sitaani nesheka kiti yatumanyiraawo n'agamba mbu abakatuliki tetumanyi bye tusiiba alinga amazi. Fish toleka naye nedda fish simanyi lwaki mu kisiibo kino ate abantu bawemuliddemu nnyo n'omu ava kuwemula kati. Simanyi lwaki mu kisiibo kino abantu bakwata embwa. Simanyi lwaki mu kisiibo kino ate abantu bafulumiza obutambi nga basiyaga nnyo. Tikyanemye okutegeera naye tusaba Mukama atusaasire azze okwagala kwe ku nsi yaffe. Campaign yi #no to Sodome among children omukulu ajukubye mu Luganda kiri nti muve mu kusiyaga abaana abato tugaane ebisiyaga mu baana abato mwesonyiwa abaana abato temukwata ku mwana muto gw'omusiyaga weesonyiwa omwana omuto ye campaign. Tuli basajja bazadde tuzadde abaana bakuze. No to Sodome among children. Wallahi nze nekwatira ku wange nkutema n'ennajjolo nagiguze. Obusungu tebwetaagisa bagenda kitegeera. Twagala gwe mwana Katonda ali eyo agoberera interviews n'agoberera campaign eno blessing campaign eno. Gulayo kekisaati buli saati ya $5 osobola okubeera eno ganti bannaye kambakolere saati ya $50. Twagala amasaati gano tugagabe mu masomero. Twagala tugagabe mu butale tugagabira ababoda tugagabira abajasi tugagabire ba pastor tugagabire buli muntu ba businessman buli wamu kabenga ke kabonera akalaga nti twaganye ebisiyaga mu baana abato. Gwe mwana wa Katonda ali eyo oyina secondary school oyina primary school netogenda mu Uganda ano togenda biga fetuli mbana bato kubanga fetuli kubana bato bali abakulu abateka mbisiyaga bagagga tewali nsi ate mpozi nga yaba mawube ekkiriza kutulugunya mwana muto ku ngeri
mu ngeri eno okkiriza nyweko ku kaseera ka anywa akaseera kate obadde ki kakati gwe mwana wa Katonda ali eyo mwe abakulu nze sikkiririza muze gwammwe era buli kadde mbagamba mubi naye bwe muba mwekwanya ebyammwe ne mukkiriziganya mwekutula ebyenda byammwe nze awo nno wembeera ne mbagamba nti ku mwana omuto awo enjala we zigenda oviirayo bane mwesonyiwa abaana baffe bakule mwesonyiwa abaana baffe omwana omuto kyogamba tayagala ssente fishi omwana omuto tumuleke kale nno gwe omwana wa Katonda campaign eno va mu comment section awo ojegatteko direct gwe maama ali eyo alina omwana gwe taata ali eyo alina omwana gwe omusumba gwe omujasi gwe minisita vaayo tuguliyeko ku t-shirt zino tuzigabe buli serebu gwe tukyaza tumuwe ayambale babunyise enjiri #no Sodome ate kolaba oti omulanga gukubira abazadde kubanga abazadde balina okunnyonnyola abaana baabwe oba okitegeera namunnyonnyola nti kino kiriwo ekiti kino nga abazadde bava tugamba omutobba tolina kubba olina kukola obe buki bulungi nti kino kibi kati omulanga gulina kusooka kgenda mu maama ne taata batukiriza obuvunanyizibwa abaana baabwe boogere nabo nga aboogera ne bakulu bannaabwe nga aboogera ne mikwano gyabwe toyinza kuŋŋamba nti omwana wange aze nina Raymond nina bangi kati siyinza musanga naŋŋamba daddy kankwanjulire boyfriend wange okitegeera kyokka nga naye mulaba muki mu mulenzi atanyanjulira boyfriend yali ŋŋambye kankwanjulire girlfriend wange ate kati anyanjulira boyfriend kati nze nga taata omulalo nja kubatema tuli mulembe fisho ogusoomooza nti kati omwana okugamba nti taata anfunye omubeezi olina okwongerako ekibuuzo nga kino mulenzi oba mukazi si mu famire eyange anti omulembe gwe tulimu essaawa zino omwana bwajange nze ndi mulalamu mwewammwe mulabye kati nze nzadde abaana bangi omuzaalukirawo sya aba omuttirawo awo mbagobera ino okumuwa obutwa simuyite ewaane muwa obutwa ne muzika nengamba kumubuulirira nokakkanya webaba omuntu aba ayingidde ebintu ebyo okubimugjamu nkubuulirayo ekintu kimu tebakulimba ngaomuntu ayingidde ebintu ebyo bivaamu kati kiringa webona atandika okunywa kawalagi oba biya amala kukuleetera buzibu oba n'otomera accident ng'ovudde okunywa n'otomera notta abantu ne bakuteekako mu kkomera oluvayo ga biya ono muki kamwesonyiwe biya n'ekiseka kisooka kufulumya 9 n'okirabakaawo kati waddukana mu bwati nga buli ssaawa awaluka wagamba byenkola biki tutaase omwana omutembeere atanatuka kwesalirawo so omwana wa Katonda campaign yino vaayo osobola tuwayo $5,000 gamu kubeeyo t-shirt za $5,000 kubeeyo t-shirt za $200 $300 tubunye buli wamu twagala tuli mu kikwekweto okugoba bisiyaga mu Uganda omwana omuto muleke omwana omuto bannaye basodomi balusifaayi temwemolera ku baana bato balusifaayi #not Sodome among children campaign omwana wa Katonda ali eyo tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba somero naye obuzibu omwana oba kati oba ensi egenda wa kati negomba nti ebbina lyoyo ng'ali ku kamera tosonga mwana wange nkugamba nsobola mwegomba nti guba muzimu olutalo luno lwa mubiri na mwoyo tulina okubanga bwe tusaba bibiri tulina obigatta omwoyo akutaakaana bamutwale mu kkomera twali n'amanya ge mu chaachi kati watuuka mu kkomera ate n'abasanga n'abasiyaga ekkomera balina engeri gye babafuga balina kubutabatta abatwale babasibe ekkomera libayambeko bakyuke omusiyazi kabe kalabba katuisewo akalango ng'omwana wa Katonda ali eyo mikwano gyaffe egituma wano baganda baffe atuma na Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba ssomero Kamenge essomero lituuse ku Wall Plate tugenda kulisereka basaba $8,000 nagwe alina kyonna ky'oyina gwagamba nti nkoyo okulaba obwana obunywa ebiragaaragara nkoyo okulaba obwana obutawesa Katonda kitiibwa nkoyo okulaba bu street kid bwe bakubira eyo ne batta obwana bwe bakwata ne basiyaga ne butulumbagana ate ne butukuba butubbeko ebyaffe osobola okuyimirira naffe $8,000 tugisobola
gye tuvudde wala okutuuka wano sente tuzisobola oyina 10 oyina 2 oyina 5 oyina 2 wona asobola okugamba nti nedda nze 8 kangu bawe basereke essomero obwana butandika okusoma bonna tubujje ku luguudo nga bwe busoma gwagamba nti nze okutola sikutegeera bulungi enjiri ekyabula mu koso tuwa ekifaananyi kimu ne tukikusiigira tukusiiga nga bw'oli awe twakuguka tukozesa ebitone byaffe okuyamba bannaffe n'abaana b'ensi yaffe bw'otuwa omulimu ne tukusiiga akasente kano ke tujja mu mulimu ogwo okukusiiga ebifaananyi ke tuteeka mu projekiti nga zino tulina ne membership identity oba scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu omwana osobola omufula member ow'okuntikko Walaba Onchate Foundation ng'oyise musasira akadde kamu n'ekitundu akadde kamu n'ekitundu atukakozesa okwongera kusoma bino diwonda n'oddizimba liggwe kakati ofunamu otya gwasuulidde omwana wakadde kamu n'ekitundu omwana otugenda muwerera okuva mu primary 1 paka mu P7 ng'asoma ebyemikono asoma okutunga asoma buli kimu nga bwasoma ne primary Matthew 5:16 ly'essomero lyokka erigenda osooka mu Uganda ng'okusoma Bible n'eddiini omwana abitandika mu P1 ng'era Bible agisoma okuva mu Genesis paka gyekoma P1 era abakugwa bonna twabafunye so twegatteko ng'omwana wa Katonda erikateeke neme kuleka wabweru abatugamba nti nedda ayi kati abaana baffe tubatabike n'abaana abava ku street si kituufu omwana tumujja ku street asookera mu rehabilitation center enjawufu okumala emyezi 6 bwe tumala okumubudaabuda nadde engulu nga tumutwala mu baana baffe so tutiisa mwana wo nti atajja kwegatta n'abaana b'oku street baba n'emize nedda omwana w'oku street soka tumule tumukuŋŋaanyiza ewantu ne tubakuŋŋaanyiza ewantu ne tuba yambako okumala emyezi 6 then after ne tubaza mu baana baffe twegatteko ndi wano ne MC Sineke nange yasama nze bampita fish nange njagala okwogera oyo labish wizo yakuyise Sineke ndi wano ne MC Sineke nina ekintu kyenjagala okuyisa nange nebaza nnyo President Museveni otuleetera abazaire ne batumalira embwa zaffe ku nguudo Kapa Messe byonna tukyalina kuki kubanga bannange bali ebyokulya bya bali embwa abazaire ne Kapa ne Messe ochalaba embwa mu Kampala oli bakola ndoza basayininga gundi ya state council yali ekwata amasikyalaba mbwa ku makuba abazaire bebazirya mama era mwebaza nnyo munnaye naye bagambeko muzeyi bagambeko tebazirumba ezaffe ez'omubikomera kubanga zino zitaayaya zitaayaya Messe eyo gweyita muzaire dazikwata batya azivumba gati buno bukapa gwe Messe kulumbe wake wo nene eri munju gweyita muzaire abeere munju naye kakapa kakambwe bali obwo ne basula n'amagumba kakapa tekatika okyabula bukyataayaya gwojo obula bukyataayaya yazaire bakirya linga streets zonna enva bazirya gokyalaba embwa ennyo mu Kampala nezirunduluze zino sikyaziraba kirabika contract yagibawa bongera okuleeta abazaire muno kati contract yagibakwasa kulya kyovola abangi mu Uganda alabira omunyayi yabadde akozesa embwa omuzaire n'amusanga ayinza omukusalira omusango munene gaali wali ava kukozesa mbwa kati abo tebaba bokka ng'embwa agisibye ku muguwa n'embwa egamba bannange mbadde ku kibabu embwa yabadde enyumirwa gwawuddeko ng'ewoggana yagisibye emimwa nagikwata bwati teyagisibye yagiripye giribwa byebyo byonna kyova amagamba ffe tuli ba profeti nga muwakana ffe twabiraba dda nzikiriza oli profeti ffe twabiraba dda profesi MC Sineke yakusimba oluye nze bampita fish kyogamba kati kyogamba nze ate oyagala menyewo ebigambo bya Wizo kuno bulijjo mulangira Wizo Waragi mumulangira okunywa omwenge mumulangira ice enjaga n'ebira kuno yabadde soba fish Wizo yakweganye misana era yagambye yali abulako katininya akusibe naye olwetisa olwokuba Wizo muzadde nagamba kakuleke weeyiye era nagamba nti ati oyagala nkunyonyole Wizo ati tuli wano kuliyalinga air Wizo nagamba yarabye abantu abanyumya filimu mwana gwe ina talent era gasinga wali wasoma ekibi wakoma mu baby naye singa wali wasoma
wandibadde osobola okuwandiika akatabo n'ozannya ne firimu n'obidirecta kuba mwana gw'onyumya ekiboozi tewaliwo onyumya n'ogamba nefuluma rediyo n'akola bw'ati kakati tobangako nabo tobasembererangako tebakumanyi DJ Snake manya DJ Fish oyita ki omanyi waki yayogedde ne MC Snake DJ Fish MC DJ Fish Snake omanyi waki yakyogedde kati kankugire wizo simunenya nnyo akyalina ennaku yakyaliwe naffe tuli mu nnaku era abasinga twagwa lwa mmoze kuguvaawo okitegera simunenya nnyo kati kantandika nze wizo sigenda mwanukula muvuma era ngenda mulaga experience nti akyalimu obwakataala wizo kataala mbuuza lwaki nze nasooka olaba wizo nga sinalaba na mmoze radio owulira mpulira wa mpulira bibyo ku Sax Hotel Sax enakasero Sax pub Sax pub enakasero nga wizo gwe tutuma walaji teka kukakanya wizo bwotyo kugambye nga kututuma walaji tokakanya wizo wali ku katale nga Sax yaliko n'akakalina waggulu nange owulira kati wizo we yakitegeera nga tumutumanga walaji kati n'amanya nti bano okumuwaamu okuyimbamu awo nga jira ku linnya nti ndi muganda wa Kamiliyoni wizo okumuwaamu okuyimbamu ku Sax ng'alina n'omuwala gwe yali asinga okwagala ennyo baali bamuyita Dolini yewangi Dolini yewangi ye mulungi gwe nnoonya Dolini yali mulungi ku street yo nga Dolini alina kaganda ke akatoba Dolini teri mukazi muwanvu naye nga mulungi mweru nga alina ne kaganda ke kali awo ng'akawala ako tekampaako naye nga kankula kakukuula kakanda ka Dolini wizo yakasindikanga nze nakakwananga nga ndabanga gundi naye nga Dolini yali ku bulungi bwe yaliko ng'atambulako n'abawala nga basatu eggaali ye eggaali zaava dda mu bawala eggaali bano tutandise kati nga wizo yebba nnyo ku Kamiliyoni najja ku Sax awo alabe Dolini nga Dolini wabeera ajja mu night yaffe twakozesangawo ebiwala nga tulinawo ba big panisha tobalabangako ba patra kati nga wizo adduka nnyo najjaawo ku Sax owulira kakati nga ne Kamiliyoni yali aleese emoloka open roof atali kati kamyufu waliwo eya black nga amoti javuga naye nga eri open roof bagiyita motoka kyeyo naye nga ya black naye nga Kamiliyoni mu myenda eyo 10 Kamiliyoni ajja n'apakinga n'anoonya muganda we namuga waliwo twamukweka nga nomukweka nakati mumugambe sirina wano wizo netumukweka kati wizo chechi mubagula okugamba nti takulabangako takumanyi tobasemberanga wadde nako kadde takumanyi na linnya MC Snake manya MC Fish takumanyi okumanya erinnya MC Snake gwe nakolanga naye kakati ate wizo tabaawula wamma engeri gyatabalabangako Snake gyali MC w'amaanyi katabaawula wizo kikyenkugambye nti alina ekimusumbuwa ku mutwe bambi kyobola saagala mumukola ki muwalabula nyimbo zonna zonyumya simanya wizo n'atema ekifaananyi kya Moses Radio n'akisalamu mugenda okumawo ku Good Life ng'akisazeemu Moses Radio n'ayiya oluyimba n'ekifaananyi kyange wakitemamu ebyo byonna bya bulimba Fish wali obiteekawo buteesi wizo tasalanga mu kifaananyi ebyo sigenda biddamu kubanga akimanyi mu mutima era wanaalaba interview eno ayinza okunnoonya nangwako bugwe mu kifuba ku lwaki ng'akwebaza kukola ki kumwesibako kati nze neesibako oyo mwesibako kati kiriwo ekiti okuva Moze Radio we yafa yali andabyeko ku Good Life simanyi yali andabyeyo okwo
lwaki nkulaba kagga no kiteredde opposite namanya tategeera kale we okuva muzo yafa yali ayinayo yiti omanyi nze saaga muntu kuntanuula kati ekiruma wizo era wakikoze nkwogereko ekiruma wizo simwogerako kati nkwogeddeko ayagala nnyo omwogereko afunamu ki nati buzi wenkola interview njogera ku Moze nze simwogera nze saaga kwogera ku muntu mulamu ola ne mama wange simwogerako bwoyogera ku Moze kimulumira wa Wizo Wizo ayagala woyogera wetwali ne Moze ne Wizo ne tukola kino gwe wakyogera ku Moze yekka kigwa omutemako Wizo yeti yaliwo yali anjokyezaayo oko oyogera kuba kwokyeza anti Wizo ye walaba interview zange zimunyiiza okitegedde zimunyiiza era obadde omanyi ogenda kujja ku byayogedde ng'omanyi ngenda kuwogana njogere nze musajja mukulu nakula okitegedde nze seetaaga Wizo kummanya okolangana munerinnya musifishi taliwulirangako kirungi nnyo mukulu Wizo kulamusiza ku Neverland gy'oli era nkwebaza nnyo nebaza nnyo Dr. Chameleone ku mmotoka gye yakuwa by'obimbiramu okitegeera baluma ate yannuma nga tewaki nze Chameleone wansanga njokya simulinako omanyi lwaki muwadde ekitiibwa nebaza nnyo Dr. Jose Chameleone wali owuddeko nga Chameleone mwogerako bubi wesiba ku Wizo nno wesiba ku Wizo kati nesibe ku Wizo nfune ki tunywe bbiya tutamiire tuvuma abantu wamufuula akalimiro ofunira emirimu kati bwotayogera ku Wizo otayogera ku radio tofuna mirimu kati nati wulidde yegundi nti kati ansoomoza okumwogerako ofuna emirimu yalina emeka alina emirimu jije ampita nagamugende jangu tukole kuba takumanyi Goodlife yalina MC waayo yalina omuntu yali abalanga wavaayo n'okyambala onyumya bifirimu byo tekimuluma kuba kutatana linnya lye kati ku saa zino waliwo abasajja baagaggawala nti toswala batuukako naawe wennyini lwaki bakatonda kubanga tokuliriza nnyo bantu naawe omugaga tebamutuukako bazibu okubajjako interview kale kankitwale bwentyo nti abasajja baagaggawalanga Jeff Chiwa Alan Chiwa Washington bazibu akujjako interview lwaki bazibu kubanga bo babala ekintu olwata Goodlife weti yagwirawo okitegedde Goodlife teyagwa kati waba teyagwa waki tebakyatuyita ffenna kkulu ne tujja nenkwata microphone nempita ababbe nali mbinnoyita anti problem eri emu crew tebakyabayita kubanga ebigendererwa byabwe byawukana n'ebya Wizo kati ekirala nalabye ng'ayogera ku Gift of Kado gy'abeera omanyi kati kirungi ne Gift of Kado ogenda n'omubuuzaako waba tammanyi nze saaga akozesebwa ku Goodlife kubanga kati Goodlife kigambo wekiri awo nga banagamba omukazi oyo yali mulungi naye yakola ki yakaddiwa naye ng'omukazi oyo yali muki mulungi kati ekiri ku Goodlife ti omukazi oyo yali mulungi naye yakola ki yakaddiwa naye oyo yali mata tuuze Gift of Kado batakumanyi noonya ku Gift bangi Boamani yagambye abantu balina okubuuza ku bya Goodlife alina kuba Boamani alina kuba Gift of Kado nayo MC Snake manya MC asaga bangi ensi yonna ekimanyi naawe ye Wizo akijja waacho gamba Wizo mulalu ye alina kwakijja oli CEO director akijja wa owa CEO yabufuna oli afudde ani yabomowa buuziza nawe ekibuuzo ekitategeerekeka ani yabomowa owa bali ba CEO babiri nani radio omugenzi ne Wizo bali ba CEO ba Goodlife kati atukuba endongo tukakase nti CEO tajisuula
asuule ndongo teke walubamu out tujirabe omugamba omanyi nze ni muntu mukakamu toli mukakamu fish mu bintu bya good life nkwata mpola totiisa batubuusizza kati good life mutabani wange nswala simu yange nagiye kati oba in fact ngenda kubirako mukyala wa Wizo gwe bayita Ketra kubanga Ketra yali akola munyonyi kati Ketra yatambulako ne sister we nga bamuyita Momo kati Momo guze gwe nazaalamu omwana ebyama bitandise ovaayo kati Momo namuzaalamu omwana nze nali manyi Ketra azadde mu Wizo olwoto olulabika telwali lwaki lwa Wizo Ketra asiba Wizo olubuto teyamusiba kati fe abaali bakimanyi twali tumanyi nti olubuto lwani Wizo naye nze ate Momo namuzaalamu omwana mutabani wange bamuyita Junior kati oba akijja kwekyatandika okwegaana biki mpalana lwaki wazaala mu sister wa mukazi wange omwana kyoga yagala kunafuya Wizo paako eyo levo nti olutalo lubalwanya lw'abakazi kirabika nze nafunayo kuba bali baana b'abagagga kwe wazaala Wizo ebibyo ne bigaana kati kwe kuwalana kirabika Wizo oba munafuyiza fish sigenda kukiriziganya naawe mwagambe mwamuggyeko interview nga tanywedde eyamuggyeko interview Wizo nze nadde ndaba ali suba nga ali fresh mumutimba nnyo ekyokunywa omwenge ne mumutyoboola yabadde ali fresh ffenna tunywa naye mu bulamu bw'ensi eno kyaliwo tolina mwogerako bubi kyovala nze nali soogera nnyo ku Wizo naye teyakwogeddeko bubi Wizo just yagambye bugambi oli MC Snake manya MC Fish tamumanyi kati yabadde atamidde ayitatamidde omuntu gwe mukoze naye ebbanga eryo lyonna Bushington teyaliko ku TV n'abagamba MC waffe yali ani Fish Bushington kyogamba yali anywedde ayinza okuba Bushington tanywa kyakozesa tanywa ayayo yakozesa tanywa kusinziira ku Wizo ku nyimba Bushington ze yabakubira tanywa ze Bush simulabangako nganywa era Bush yaŋŋambanga nga ku show nga tugenze ku Shemanju naŋŋamba Fish tonywa nnyo tukikole nga kiri perfect nti ye era nga Bush asobola okuŋŋamba nywayo ecupa emu obeezi ani mulimba Wizo tasobola kulimba we mumanyi kwa Wizo yabadde smart nyenge gyayogeddemu ebintu bye n'agamba nti kaapula kataakusiba naye lwa mutima gwa buzadde ŋansibiraki kwerimbikako good life kwonoona linnya kati kaŋŋambeyo ekigambo kimu Wizo alina kaadi ya good life agirijeyo agirage nti nina kaadi ya good life kikyoliko njagala asooka aleete kaadi ya good life sibitegeera byogamba kati noonya Bushington tulina kaadi tubadde mu good life naye waliwo abadde ne kaadi ya good life ekitambuliso kya good life muze ndi mukozi ku good life ng'otuuka noga ndi mukozi gulawo gate buli omu abali talina good life mwoyo solida kukola nnyo buli omu ka paati ye gy'alina okukola agikola kutambiza music Jeff ng'anoonya studio ennungi oluyimba luvaayo Alan n'aluwulirizaamu naga kati tutambule Kampala yonna Fish baga kati ku stage gy'ogenda yonna mu ndiyo kizo balukole ki balukube abaana nga tulukuteekako n'okkiriza nga ne Wizo ali akwaddeko ku luyimba mu promoting luliwa kale Wizo ali akolaganyeko naawe waliwo incident yonna waliwo akaseera konna kojjukira kwakolagana ne Wizo nga mukikomera kya good life nga mukikomera kya good life kogamba wano Wizo yeyampa ne zino ssente wano Wizo yeyantumye wandike wano Wizo bwe yali agenda ku stage yeyaŋŋamba nti nkyuse n'engatta eno
waliwo incident ebyo zinali sibikola ebyo mbonkyusenga wokyuse kale Wizo yangamba tusose luyimba luno Wizo kye yali angambyeko twali Jinja nangamba ekigambo tukikubye bulungi nemugamba sia nga fe tulina yiti kubanga bajja leeti nga gwedo ndi mukwatirira sho nagikwatirira baba bali babagiganga ngamba kubira amasimu nzijukira kolo Same yali avuga Same kolo yatoke Jinja nati bakuba da nga oba ekivulu kiri ku Messi nga bakatuuka ekibuye kati nga bakuba oluyimba baluddamu paka we batuuka ku Messi okyegedde ng'abantu emikono gi waggulu nga nze wenimba abantu paka we batuuka gomanyi ng'oli kugundi wali kati okubira Samekulu Ndio metani kicheshiro. ndi wano mwana kubideko nga webase Bakachinze nyuma Masakeno. Wagenze kuyitamu ali wa Kengi owaayi wali mu good drive nsonyiwa oli on air wali mu good drive era gwomu ku mpaji za good drive ezitazikawo ezaaliwo era eziribaawo ku mwoyo ne ku mubiri MC Fish yaliko MC wa good drive mwakolanga ne MC Fish Muina lwe mwakolanga naye ngera yaranga good drive just nga MC kale mwana webale nnyo Sami kankuleko kwasaganya kale papa anati Same aneganye agambye wali MC wa good drive era nga bakola naye ku shows ezimu nati waliwo zisakola zo zine ziri corporate nti balina okukola mu Serena ebali ba MC abaserena nti nakivubo Jinja ebyo ezo Fish oliwa yangu nga bansangayo kakati nze chemanyi kibonyabonya Wizo muganda wange kamuyite muganda wange katsenga moza akyaliwo nali muyise boss wange kubanga sikyakolagana yenkola byange Wizo genda oli mama lalo osimule ku munno ojjatterera oli bali ba Luganda bati senga buli weekend agendayo genda oli mama lalo ojjafuna emirembe mara Luganda ewa Wizo moze agende yanyumyeko naye obutali mama lalo obusobola okupangulula omuntu obwongo olane mutambuganda nga togenze wa bijja gendayo agenda alime ku muganda we abeereyo okwo ate ayinza okuba nga asobola onyumya naye kyandibanga ate radio yayagala nnyo Wizo nnyo kubanga radio stories yanyumizanga nti okumitinga mabaye w'abakamiliyoni nga tebamanyi nti na muyimbi lwachaga yamutwalayo senga chaga abaddewo chaga de teacher olyongerangako oyo mwongeranga keyo namulabye ali mu America anyumirwa senga chaga sokwogera naye chaga yali gambi ki era chaga yali gambi anza sagana kwesiba nti nesbe ko good life kati okuva moze we afa mbolira Wizo yali andabye ku good life ekifaananyi ojjeko byako gate ekifaananyi pazi waliwo nagendayo waliwo kyali wa Ken Booster yangamba birthday ya Wizo yali kwawo ku good life nandaba ba mu group bagamba ogenda bayo ngamba kangendekewa ngendo tuuka wali mutufunga mpulira sijaawo ngandaba kati
eri yafuuka Mayanja family oba okitegeera nga yali alina okuwa ye yanteekangawo yavaawo oba okitegeera kati nze omulanga gwenkubira wizo ebyo byonna byotalaatala byodde eno obuuzozze eno okola kino okola kino n'ebizibu byofuna genda olime ku malaalo gakyaliwo oli muganda wo ate genda buli mwezi gendangayo omuyiweko ku kabbiya tosobola kuyiwa ku muntu kabbiya nawe oli omuntu mutukuvu kati olwa yafa yagamba nze temukaaba musooke kunywa amaziga gava eri ng'omaze kutamiira omutamiivu okukaaba kwe kuba kuzibu kubanga nange nagakaka walajinga nkubi masooka gamba nti ayabye olumbe alumbe wizo siwa kika kyoli senga muze yafa akyali mu good life n'aligambye nze njogera ebyekiyayi muze yafa nga atandisewo Angel Music noonya ennyimba za Angel Music kati awo nze sikuddamu sikuzaako mukono kyatupozingemu wano kumwana Katonda ali eyo Client Beauty World bakugumbya nsusu bo bagamba nti genda n'olususu olubi genda n'okubonaabonako ku lususu bakuze bujja bwogenda n'ensundo bwogenda n'amakula bwogenda simana n'olususu olufuumuuka bo kibakola kiri kimu kyaddunyiriza ne balukwasa nga lulinyanga kya ekirawuli stima so opposite Climax oba okulina na Stanbic Bank Makindye we basanga Dr. Client omukugu waali akulindiridde buli kimu akikole okusinzira ku kuyayaanaako oba ng'okuyaanaako bwe kuli kale lekera okwebwalabwala lekera okulaba nga ggwe ensi yakulema lekera okulaba nga ggwe gwe baboola ekiso ekibi mu kamwa ne mu nkwawa buli wamu kifubutuka sabuni amuyina ekiziga akina lotion zonna aziyina omukugu genda akuze bujja kale kati webali bagamba good life weeri wiza agambe buli wa good life ajje ekivulu ekitugenda Masaka oba tugenda Mbalala oba tugenda gift of kado bamugobayo ogenda ku good life mbwaze kwewusa ku wizo genda ate wizo yagambe babuze gift of kado kati ne gift of kado nawe bugenda omubuuze wamaani yali MC wamwe namba ya gift njira mukubire gift alikuwa MTN na ojina owanjirina gift of kado sijina typing awo ekibintu twagala muntu gift of kado MTN gift mayanja oyinako gift of kado siyeyo yino bibi jikone mutulabe ali ku MTN enamba wazisevinga mungu otamidde bia wakuba ekikujira kyo sevingamu gift of kado kakati ebyolumbe ebyo byakomawo mwalekerawo lubanja leero mubonyabonya waliwo wena pakusiza okuva ne bannaki ndedde enkudi soko ogambye ekisi esimu nga tetunulikika mu fiishi onkubidde lutu esooka nga bandi waggulu gale era kyobola amaanyi njogera mpola noonya byakulya tugere mu maaso fiishi noyoza fiishi okyasobola obutaba mukomera mu myezi nga3 okuva kati oba myaka gumu okuva kati kulwaki simu yo gikozesa bubi nga yange nina okgenda nensaba sabira beewuwo nange nsabira beewange ati kagenda soka leero kubo lya musaba fiishi omubi ebisiraani oyina omwana fiishi okwata obutambi oyina omwana fiishi nina abaana kirungi fensi twagivaako tugiraba ndabe fiishi bagenda kukwata katika fiishi tojayo ne password katukole bade nerabidde ne password kagenda teekamu eyange nante simu zibaamu password za mirundi eji katukole eno ya pono
tuve ku simu ya Fish nkutudde wakinjitunuddemu kankweka Fish tukole naawe tuweereze abantu vambye ekisiru byo ambadde nkulaga luyimba bajja kunkuba copyright Fish toto esimu yo gizeeyo Fish luyimba lulidde twatadde Fish eshegeza statement ejo okoze radio ne wizo ono omugenzi okikatirizo damu kuba okyogedde emirundi mingi radio bwe yafira baali bawudde ne wizo kiddemu okyogedde emirundi mingi kiddemukko wano mu music nga bayita bakwatagana ng'era akiri makati Chaga kati olunaku wizo yayawukana radio kitegeeza nti olunaku radio wizo yasalamu ekipande kyabwe olunaku lwe bayawukana amanyi radio akyawampola amanyi omuntu okukukyawa empola omukazi mpola naye ng'ekibaleetera okuba awamu ng'emirimu oli tasobola yimba yekka olwoshoze bayimanko omu nalabako radio comedy store ali omu waliwo ne shendala yali ku resort oba wizo jamu oba yamukwata oba ki oba yali ayagala kulaga nti tasobola yimba yekka radio yalinnya ku stage ojo n'asooka abakalakata eŋŋoma nga tannatandika na kuyimba kuza Good Drive ng'ayimba zize nnyimba kyezo nkutidde era neewuunya nnyo wizo ebigambo byayogera najja nemukwasa microphone emanju nemugamba nomugamba omuyaye yalinnye eddaki stage nga ledi yayimbye radio yayimbanga ennyimba ze yekka endulu nekuba radio nga yalinnyanga stage kati abantu bakayita kabadi tono asookeyo abalobese kuma ebyaddala ono tannatuuka oba jamu abo sijja kugamba kyaliwo nange nakyewuunya n'abaana bannange babakyewuunya ate era ku comedy store netulaba radio yasooka nakukola comedy ng'ali yekka kiki kyenkugamba nti oli yafa bekyaye naye nga tasobola kulaga abantu olwakalimu kubanga esente yali azaagala naye nga mwe yabagambanga siya be yali okumpi anti kati nze wenvayo nenjogera amazima nga mukyawo MRI twogera mazima ku radio yagamba nkitadde radio yagamba ntitadde ebintu bya Good Drive esigale n'erinnya lyayo naffe tukole ekyaffe enjo music era Good Drive yatuuma Good Drive Jeff yagituuma Good Drive waba wiza awakanamu aje Jeff si yagituuma Good Drive radio yagamba yakigambira ate emirundi nali mbeera naye naawe ng'okyosooka okuddawo buli ddakiika twali tweraba ngagamba omanyi tuve mu Good Drive kyangambira nkitadde era Jeff gundi oyo weyekyanga aleeta ebigundi bya mbunga agambye mbu Jeff ababba nnyo abaawula nnyo nemugamba naye ndaba ffe tubadde tugenda mu maaso gwe mwakayimba tugenda mu maaso ndaba nze maneja abadde muki mulungi nangamba naawe oli labishira ikanaye bakuwa enguzi nemugamba nze gye njogeddeko buki nti nga ndaba ekintu omusajja yatujje nange nina amaanyi nina stage ennene olwa Good Life nzirinnya lwa Good Life kati nga ndaba Jeff ate omulimu gwakola mu gw'amaanyi owulira era Jeff we yagenda emirimu nigitandika okusalika ne bawa manager Chaga ne Chaga tukuwadde obwaki ate oba manager wa Chaga bamuwera na ku radio na ku TV radio ngagabayo namba ya Chaga manager afe yani Chaga jukira ali muyimbi okitegeera Chaga yali muki musajja muyimbi Chaga yali ayimba nga tamanya abo ba radio kubanga yebasooka okuba star
okitegeera munnange Kyaga afuna obwa manager kati Kyaga bamuwa obwa manager njukira mu Kyaga wange awuutamu alinga nze kabisa kati nga essimu ziyinza ovuga kugundi kati awaliwo manager yali manager wa ki kyoba bibikomera bikwana abalaba kyoba mbadde ngamba Kyaga agenda okulaba amasimu gayitirira ne kabiya takyakanywa bulungi abasoba buli ssaawa ng'emirimu gya Good Life buli ssaawa tirinyi gundi mbaali nga Kyaga yeerabiramu emirimu emiki egimu oba oli awo nga muli awo mutudde ne bagamba drive ewedde mwe mutuuka ssaawa mmeka emirimu yagyerabidde dda kaliisizo nga te wano mulina gwa embaali kati Kyaga naga sijja bisoba naayita manager Rambeja Rambeja omanyi yali manager wa Bobi Wine kati manager wa Bobi Wine wajja nga Kyaga ye big manager on assistant kati Rambeja jjukira ye ku mulimu mulalamu omulimu kumbe ne Rambeja ayina tiimu ye yakola nayo emuli emabega ng'omulimu we gujja Kyaga n'agamba gugo gukwate gugo kole kati bali bamakinga sure ogenda otuuka ku site nga kyekyo nga emmoloka zisimbula e Kampala nga girina emirimu ng'esatu naye nga ziri straight forward kati Kyaga awo ng'ayina emirembe kati Kyaga nga sente zigwa ku gundi ya Kyaga nawa Good Life nti zino ye nali jomara okujjako ezize ngeza Good Life manager ziteeka nanti Good Life yali egamba nti okufuluma nti 10 tukubye sho 3 nti miliyoni mmeka 3 obaana kwa 5 okitegeera kati bano baana abali ebbali bano tebabangi already ku 10 tebakwatako muba mulamudde 15 fe twagala 10 bo nga balamudde ezaabu bali tebasaba nako era omuntu eyali asabako eyaliko nga tali ku programu eyo yali ndowooza nze kawizo bana tuketa kumanyi nga gwasaba kuba ne mumpe ku 10 olwo boss wange yavuddewo boss wange Moze oba Kyaga wizo kyaliko boss wo yali mukwano gwa boss wo yali mukwano gwange gwe wizo mubuuze nga wayogedde gwe mubuuze yali ampaddeyo sente mmeka newe twatuvanga muzisho tukomawo nali ntuddeko mu mmotoka ye ebbanga lyonna Kyaga omusayi temwamachinga bulungi okitegedde wizo yo omubula ate nga oli emabega mwali mukolagana bulungi sakisinga omuwa awo twatukwatagana ku dolini awo twamukwekangako ne bamutu buuza ojje ali London teyamukweka ke katweyo nga kamiliyoni amunoonya bitya ninga ali katwe wali waba ojje omutegedde bayimbako n'akayimba nga bagenze zinenaku zinyigaze nga bagenze ebulaya oyo ojje mwana waffe wekatu ojje fish nange ansindikira obubaka wizo nange saagala kumanya eka sago omumanyi erinnya litakumanyi linnya kirungi yakuyita Snake MC Snake munnange yoli kyaliwo omulala muwe n'omulimu ku Good Life Snake nkusabidde omulimu ku Good Life jangu okole twagaye wizo talina mirimu anamwa mulimu muzalawa emirimu gya wizo gyemanyi zo gyebisaawe ne tujja ne tulinda nga oliwa kyajjudde dda yanguwa
fish tukusibula abantu kasita yantanudde Samekulwa agambye wali emusingere emirimu okola nabo emirimu egimu wiza agamba bobo yagala kubuza bintu bya good life kumanya bintu bya good life abantu balina okubuza Boamani ne gift ovukado kati nonya Samekulwa yali mfampe w'omukulu era radio genda okuvambula mu bwenseno nga Samekulwa almost yamuvuga buli wamu wiza agambye to mumubuuza Samekulwa yennyini yava Jinja era Samekulwa oyayogera ku Lusoga bakwatagana nnyo nani ne wizo ne Moze Samekulwa wakitumanyi wakyo tukubide gift abantu bano bakakase gift ebisere bisinga abakoyemu anzo obutagatta bulungi ku program eno gift wotandika kubya good life kati ate waliwo ne Diamond Oscar soko mpe kuna ba gift ovukado ne kwagenda okwogera naye nyizo utasobola gift esaawa zino esaawa ze musoboleramu sawa ndala nnyo sizini ezokumacha mubuuze bubuuza wamaani yali MC wa good life kimala tomubuuza bingi esimu yonji tya fish ekikulu kati ekiri mu simu yo fish ne fish ine ebintu mu simu eno egifuyo bukado yeno eyo ine esiye mu Kenya Airtel nenda bako gift ovukado kuliko gift mayanja kuliko gift koko kuliko na gift gende aliko gift etaliko gift ovukado esokeyo enayo Airtel gift ozo jini ya gift ovukado ate eyo gift koko kona kutwabe Airtel tugezeke ya Airtel ile iko gift ovukado eno tugezeke kweyo atulabika tujikubeko tu enake ya time teka mulawudi nice wizo yakawanga mude sadonga ekyoyogedde muzibu kubanga omuntu abeera kazinga ate ziba sente zo ziba zimulisa akali musoro gaine embwaze ine embuzi ze ayogera embwa alinemu ine embwa nyingi embuzi nyingi gift ovukado nga mulaba nemu endala ziba zigenze ziri mu buyumba sawa zinali mu farm alima fish tukomewa kati nsibula abantu nga mbagamba egamba ebisembayo ati banakuba mpi ani ebigambo ebisembayo olwaleero paka tunasinkana olulala ani agenda okunkobera akiri nsazizaamu kati kino nkigamba wano wammanga nze omuntu aliddamu okuneerijjirako nze nina omulogattirawo bakiwulidde tusibula abantu omulogo bakiwulidde kakati era munange oyagala okuttirawo kampuse ku mukutu guno ng'oliyo yakusumbuwa gwe nze nnoonya olina omulogattirawo akubira n'essimu afe ku 8 ku 9 omwagala kumeka ye yayiga eryo kutta omuloga kuttirawo nkubye n'akalango kakati ekirala kyensibula abantu mbagambe timwebali mwenna buli ku lunaku tujjukira Moze radio mugendayo ekaga ebizo mwebazeeko era mbebaliza ddala nti munnange ye muyimbi yekka buli bwetuuka olunaku lwe twamuziika nti abantu babaayowa ekaga era nkibebaliza ddala mwebale nnyo abakyalina bidi ogundi eyo tiimu eyo okwagala nobanga omuyimbi wo omwagala mwaka kumiki wadde yavaawo obanga ayagala maamawo oba taatawo era nkibeebaza nnyo ddala abali e Bulaaya, London, Canada, America n'abali e South Africa ku lunaku lwa Moze abasinga mu linnya ne mujja ne mubaayo
ku lunaku olwa Moze Radio nga tumujjukira ekaga era mbeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kulaga nti omuntu musajja wammwe yabasigala ku mutima era olunaku olwo lutuuka ennyimba za Good Life zikubwa nnyo ku ki mu Kampala mu Nnyonyi wa okubanga mujjukira ekintu ekyo kuba abo abayimbi basita bangi abafudde Kafeero yali muyimbi Sebata yali manyani solani basudde naye yali muyimbi yali w'amaanyi naye ezinaku zaabwe ezisinga nga sizikola ki siwulira nti oba abantu nti mpulira nti olunaku lwa Kafeero tugende e Bukunja olunaku lwa Sezani basudde tugende e Masaka naye olutuuka olunaku lwa Moze Radio nseba ku ekyo yonna bia emmotoka nze neewunya nnyo nalina mukono nga ngenze kuyiiya sinayogera abayaye ne bansangawo nga nazza ne piki yange nga mwana ogenda Kaga nga ndimanyi naye nga noonya engeri gyenkontuuka e Kaga naye nga piki weeri nga tuva tugenda Kaga naye nga bali mukono abayaye ne banvuga paka Kaga ng'ate bamanyi nayo tuyite wano nga bano abayaye ne tutuuka e Kaga bwe tuti ewa Kasuubo Jane we twassa muganda waffe boosi wange kale nawulira essanyu ne nga musajja wange bakyakola ki bakyamujjukira nempulira ennyo essanyu kuba natamira ninaku bbiri nga sitegeera kiri ku ki ogwo omutima mwana bannayuganda gwe mulaga nange ngwetaaga nga bwe banvudde mu nsi bannaabe bagondage kubanga baaba kasajja kalina peeni kale tusabira Fish alokoke nalokoka dda ndi musajja mukatu essimu yeerongooke abe omukatuli ky'omutuufu tusabira Fish abe omukatuli ky'omutuufu sijja kunyumiza kyendabye mu ssimu naye nejjusa lwaki ntunudde mu ssimu ya Fish nange nsabira ngamba Moze omuyaya amute ate Wizo akola ebigenda mu maaso nensabira ne Wizo ogendangayo weekend n'omulimako just n'akulabako kimala naye akumisinga just kulana n'ensi yange mweraba